Hello. Hello. Halo nyabo. Wandisebo. Amanya ne dobozi omukunja. Esebo. Aha. Katisebo kyemmadde njagala okunyambamu. Nyabo. Nina omwami wange bamuyita Matovu. Matovu ani? Matovu Richard. Aha. Tubeere no kyengero yamukako katono ng'awo ku poliisi wangulu kwawo katonotono. Wane kyengera ng'oyitise nga ku petrol station no yambuka awo poliisi waggulu weeri. Waggulu awo nga ku poliisi katono. Mwazimba mupangisa? Twazimba ssebo. Aha. Naye kakati akolera Kafumbe Mukasa. Akola mulimu ki Kafumbe Mukasa? Asuubula kasooli, asuubula ebinyeebwa, asuubula n'ebijanjaalo. Aha. Naye kakati wayisewo like weeks bbiri taddanga waka. Aha. Yagenda kusuubula weeks bbiri waliwo abagamba yakomawo naye ate yewe mukubira essimu agamba akyaliyo. Kati gwe abakuleetera olugambo ebintu by'olugambo bino mwali bigobye mulaavu nno. Nedda ebintu si bya lugambo mukunja. Kakati gwe omukubira essimu akugamba akyaliyo gye yagenda okusuubula. Agamba akyaliyo gye yagenda okusuubula ate wemerako benkubira abakolerawo nze benkubira bagamba ko n'agenda waggulawo katono n'amala naggalawo n'agenda ngenda omukubira essimu nga ngamba tannadda tannavayo gyali akyali mu kusuubula. Kyogamba nti ye tabeererawo ddala. Kati eryo dduuka tulinako abaana abawala abakolawo kati bo baggulawo okuva Monday paka Saturday. Naye ate nze we mukubira ngamba tannadda. Kakati gwe ki kyoyagala kukolere? Temadde njagala omunkubirireko ku simu tumanye wa watuufu waali naye mpulira ndi bubi ekintu kinyiga. Kakati kyembuuza akolera Kafumbe Mukasa? Akolera Kafumbe Mukasa. Asuubula kinaki? Asuubula ebinyeebwa ebijanjaalo ne kasooli tulinawo edduuka. Mpozi wagambye mwe mubeerawa? Tubeera kyengerawo yamukakawo katono nga ka poliisi ng'ajja ku poliisi awo ng'oyise ku petrol station. Kati gwe oyagala kumanya kituufu akyaliyo akyasuubula oba yakomawo? Njagala kumanya kituufu oba akyaliyo oba yakomawo oba bano bannimba nze nguma omutima. Kale beerako ku simu tovaako. Kale. Hello. Jebale sebo. Nkale na jebaleko. Weda ndi kuduka ni ono. Matovu unanjogera ni Matovu Richard. Yenze. Niba nange Matovu okufuna essimu yo. Bade mudeko. Sente zaffe zifa sina leero lwokka ebbanga lyonna kumpi weeks nga bbiri sente zifa bizinensi tezitambula tukwata simu naye Matovu. Ali ono. Anze nze ntera okujja n'ensuubula ebintu awo Kafumbe Mukasa. Kuduka. Kuduka. Ali ono. Wangi? Era sikutegedde, mimi kutegeera. Toyinza iba kasitoma olina bangi nze ntuuka oluusi nemalo n'eddakiika nga 2 nga nninda kunkolako. Kituufu ekyo bo kasitoma bo bangi neyiba obadde ogamba ki okufuna essimu yo. Waliwo ennaku awo zebadde teriiko. Ambadde siriimu naati. Obadde toliimu. Siriimu. Nafulumamuko ennaku nga 3 nenkomawo. Wafulumamuko ennaku nga 3 n'okomawo. Obimanyi ebyokutetenkanya nebingenza okusuubula eyo bijanjaalo nowemanyiza. Anti kakati yes naye maama nange babadde ntuukawo ku dduuka wano Kafumbe Mukasa. Nga toliiwo nsangawo baana bakola. Ngenda kuduuka eddala ne Kawempe. Olina branch 2? Nina edduuka Kawempe tolimanyi naawe Kawempe. Ate nze eyo nali ngenzeeyo nze badde musinga kumanya lyawane ku Kafumbe Mukasa. Neno nina edduuka erya kasooli n'ebijanjaalo byonna. Kyokka nga ate nze mbeera bwayiise kakati si kati naye bannange Matovu kati lwaki totubuulira? Wakati oli wakati. Anti kakati nze edduuka eryange liri bwayiise. Kati lwaki tojja wano ku dduuka? Ate wankaluubirira naye nze kati essaawa eno mbadde ate siri bwayiise. Mbadde njagalayo ensawo z'ebinyeebwa 2 ez'ekikumi.
mbadde njagala n'ez'ebijanjaalo 2 n'ez'ebinyeebwa n'ez'akasooli kubanga waliwo essomero lyengenda okutandika okusappulayinga ebinyeebwa ne kasooli naye njagala nsooke baŋŋambye nsooke mbaweeko sampo biri ebinyeebwa 2 ebijanjaalo 2 ne kasooli 2 bibiri bulungi genda ku dduuka weebiri byonna weebiri sente zo waliwo sente weziri bitambula oba byakumala kulinda mu maaso eyo sente esente wembituusizayo nga bazimpa anti kati nze sirina wano sente ne bwe nabituusaayo ku ssomero bajja kumpa awo nja okuweera anti simanyi kati gwolina okuntaasa kubanga eyo contract bagiwadde nze kati jangu ku dduuka erindekawempe eyo anti ŋŋamba wajja kunzibwala kati omanyi kyemba ŋŋenda okukola kati anti obeera eno saidi z'ekyengera ng'oyambuse nga ku poliisi awo eyo manyiyo anti kakati kyeŋŋenda okukola mukadde wange ŋŋenda kuyitirawo nziwe mukazi wo ssente oba nyinza okufuna we neewola ssente kaneewole nziwe mukazi wo wano kyengera tomuwa ssente oyo twafunamu obutakkaanya oyo twafunamu obutakwataga tomuwa ssente ate kiki tomukwasa kikundi kyange n'ekimu omukwasa ssente jange eno ku dduuka jange kawempere anti kakati kiŋŋamba omanyi lwaki oyo takimanyi nti nonakomawo takimanyi nti nakomawo kati wona ogenda yati n'omuwa ssente ate ng'ava kwogera naawe ajja kukola ki ayinza okumanya muno nakomawo kubanga eno ninaye amaka amalala gye mbadde ndi era ono ye mukazi mukulu oba ye muto ono ye muto oyo gy'oli ye muto ye muto kati atera amaka kati gye mbadde ndi oli amanyi nkyaliyo eri amanyi nti okyali mu kusuubula bitegeera tomutogeza n'ogendayo eyo sagala akulabe nako matovu togwanga mu buyaaye nakusente manyi nawe era bwoli sikulimba matovu nkubuulire ndi muvubuka atera obunaye sente nezitutuma ebyo byonna obimanyi naawe kyo kyogambye nze nja kukaluubirirwa kyobakola oli bwayisaawo nze nkyali eno saidi nga ze Busega wano kati mbadde njagala kusala busazi ngende wali ekyengera nga waggulu ku poliisi muwe ssente nveewo oyo tomuwa ssente tomukwasa ssente ngenda muwa lisiiti asayininge tajja kuzibba tomuwa ssente tomukwasa ssente gwe jange eno oyo twafunamu muleke oyo gwe jange eno ebyo bisoko birekemu gwe jange eno byonna yenzi kati oyosooka omuleke twafuna obutaka ye takimanyi kwanagendera amanyi gyendi eri ekibinyi bwona omukwasa ate ssente kati kyoba okola jangu gwe noba kyosoba okufuna booda ojje ngenda kulagirira bulungi ku dduuka osobola omulekerayo ssente oyo ye nsobola ozimulekera naye oli onasobola okusayininga kubanga yali ku dduuka ate imali etambulirawo byonna naye abasajja bannaye lwaki temwesonyiwa bwenzi matovu lwaki temwesonyiwa bwenzi oyogera ne mukunya wa BTF mu ndobesa omukazi wakutadde mu ndobesa akuwulidde endobesa omugiwulidde mwanyina mukunja nalogaite bukonda banyina z'abantu sibangu kati soka omulabe yafuna ssente n'agenda n'akolera omukyala gw'ataapa kasana ye ssente edduuka kati nze ne waffe gwe nalaba ye yaddiyanga omukyala nga bakola ssente nga bwaziteeka ku mobile money omukyala agenda okujjanga edduuka liwedde kati yawasa dda omukyala agume kati takitegedde nywerera makamu oba otava naye abasajja mukama ajja bakolimira ne buli baddi mujja kufa bubi nalogaite bukonda amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa okulikayo gy'obadde tuvuddeyo kaakati oyo omukyala akitegedde nti yafunayo mujja we oba alina endigi yayisa obubi Matovu n'asobola okubeera ng'afuna omukyala omulala simanyi atuba weeziri yeetereeze leka taategedde ekituufu kiki Matovu taali uno nze nsigadde ndi Haji Kasule nakulayo ku ssuumu awo kulikayo munnaye twavuddeyo nga balyamu nnyama yokka abaana bali mu kusaasaana bali mu kulyamu nnyama amanya jati naponyowa ne Kabowa
naye muku nkubulire abasajja buli kimu mukisobola abamu abasajja mukisobola ate engeri gye mba ne ssente senga mwogera amazima ne muteraliikiriza abakazi mitima wabuli bafuna ssente bongerako bwongezi tebamanyi nti buli lweyongerako abamu bongera kugwa nze mbadde ngamba omukazi wattu atuule mu maka ge asirike alinde batakola lutalo sigadde ndeja tinamponyeka